Mugambi kuoyi mbele na ndio maneno chakaya bila ndio mambo hizi. Hivyo nasabira kwa wana. Olumu. Eva aina musimu ye atuzukusawa ekirokusawa mwenda namamazukusa mwenda all celebrities Eva ateekako n'atula muzukuke tusabe ogwekiro nina kizula yekenyini abayebasi yateekamu katayima Eva olumu tekajja kulimabala So can come and position. This microphone, please. Because I joined Ebons when I was young, but I'm so emotional. Nebasa Pastor Mugembe era kuwemna bamusumba nchimugamba nero kwasichogera ku microphone. My mom died when I was young. Yandeka ndi Lubuto like ngasmanchi yako nensitani mitinga Pastor Mugembe. Pastor Mugembe nansabira namumya because nabanga kala so abera wa watali mami yali yanguza Nega musumba buli lunaku nzija nensaba musumba ng'akyali eri eyo musumba gyagambye nga nzija nensaba everyday nga ne musumba ajje waffe natusabira nebaza mukama olwekyo nti musumba yafuuka musumba wange era nze bulwembeera ne problem nzije wa musumba anytime nafuka mwana ndebona anytime nzije wa musumba kino musumba neyanze kukubokusa okyogera eri abantu musumba webale kunsabira netereera because I was so stubborn. My boss akimanyi ne bamemba bonna bakimanyi everyone mugwanga akimanyi nga wekoledde erinnya mufujjo musumba wambulirira n'enkyusa era bwe wansanga naye gw'osala kodi oyambala kodi because nali saagala kwambala bulamu bwange ngamba engoye empanvu naye musumba nampulirira era bwe wansanga katwekyo jankowa mukama akwagala oyambala kodi musumba. Do you remember that statement? ne hero mutabani we ye hero naye tusaba naye ali abeeramu mu youth church ne mu Sunday school which is very good. Ne gravity yansuubiza nti abaana babaleeta era and the 3rd August musumba nina show yange eginabeera ku theatre Namulondo best of Evelyn Namulondo from zero to hero. Amen. Nasooka olaba Eva yali akaaba ebyaddala naye Katonda abadde mulungi. Come say hello to the church and the entire family. Come on, the Ebonies. The Ebonies. Evelyn Namulondo. Basi mwenye tuanilize Dr. Bosa. Thank you, praise God. Banange Pastor Mugembe mumukubire kengalo nakabulu. Because the son yange in my success in life, he plays a very big part. Pastor plays a very big part in my life. Buliwe sabira wano mu butuufu sivaawo kyekimu. Amatuka after my brother Navio,
kati amatuka gye galeme kusongola nnyo kuba nti muwuliza oluzungu nze nateekateekemu kanzire mu lulimi lwaffe olw'ekinnansi. So neebaza nnyo pasita olw'ekyo ekyankolera buli kiseera bwe mbeera wano. But nokolayo ekintu kimu. I was celebrating 33 years in the industry. Now I'm 36 years in the industry. Praise God. Jamani. But 33 years when I was going to thank God and ndokola show yange. Najja wano. Naye najja simanyi tegesetegese ebintu biri awo nga si by'amaanyi nnyo. Nga ndaba ebintu byenyodde ebyetaagisa bingi nnyo. So nenzija ewa pasita nemusaba nemugamba nti pasita ngenda kucelebratinga naye nsabira omukolo guno gubeere bulungi. Ebirala bingi nnyo byenyizoga nti byagenda bulungi, but this was omukolo I think okusookera ddala omukulembeze w'eggwanga okujja ye kennyini nga tali just invited naye n'agamba nti kangende celebratingireko omusajja oyo emyaka gy'amasi. But it was because of pastor's prayer. So era njagala nakwebeza Dr. Bosono yayita President Museveni n'atuulawo ng'akulaba nga congratulating. Dr. Bosono n'anyanjula ewa President n'agamba naye pastor wange. And it's one of my moments and I had to preach. Name preaching and a president one. So, ekiro tusibikyera birabyo. Ate n'olwaleero tusuubira mwami Toyota chairman yatugambye ajja kusabako naffe naye ndowooza bimukutte naye babadde bonna bajja ne ttiimu ye basabeko naffe ndowooza program ziganye luliko olwo ne tubakyaza naye nga naye namumiitinga nanjja okujagala ne muyita gyeka tukyalireko. So nkwebaza nnyo ekitiibwa kiwampiisa ku olwo kama gw'omukisa. So buli lwenfuna akaseera naye mbaga mpulidde nti nina ebinkutte bingi nnyo olusi era kyekyo njagala kukyebaliza nnyo pasita kubanga ye muntu omwangu okutuukirira. Ebyo abantu bangi nnyo abakulu abalinda ye ne basinga obukulu naye nga siba okumutuukirira kizibu. Naye pasita mugembe muntu gw'otuukirira namugamba nti nekizibu so kyebaliza Katonda nakyo. Batabani bange bano balina show gye bagenda okukola nga munna mu theatre Bonita naye babadde bategeka ne mbagamba nti naye mumanyi twetaagayo omukisa mikisa gya pasita Mugembe show yaffe esobole okutambula. Bawagira buwagizi si nze ndi mu kuwagira bano abavubuka because tetwagala kuleka faka mu industry. N'olwekyo I'm doing everything possible to make sure nti abavubuka nabo bakola ki bavaayo with talent. So bagambe nti bannange tusooke tugende tufune emikisa gya pasita Mugembe era twekujja wano ffenna wano naye nga nze nebaza Katonda simanyi kyenyinza okumuko. I don't know what I should. Through Pastor Mugembe, God has done so many things for me. We celebrate Dr. Bosa for the years of ministry in art. Come on, people, we got over now. Well, okay, see. What shall I? What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so many for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so many for me.
ayi mukama tusabira show ejja on 8th theatre la Bonita bano bazze okusabe ayi mukama buli ssala gyetusabye wano ozaana kudde so tukwebaza tebagenze mu ssabo tebagenze wa balogo bebaze mu kanisa yo okusaba obakwatireko tusabidde abantu bangi wano ebintu ebikibuka namwe tusabye nga Dr. Kosa Mabenese katonda biri kusaba kwammwe abawo a very successful show in Jesus name. Thank you so much. Evelyn Namulondo Akabye.